Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe ono wambuuzizza nti omuntu wasumulula ecupa ya bbiya oba akacupa k'amazzi n'asooka n'ayiwako wansi ku ttaka nti kiba kitegeeza ki, kirimu makulu ki? Ensonga eyo bagimbuuzizzaako. Abasinga batera kikola ku mwenge. Oli agula ecupa ya bbiya oba agula omwenge omuganda nga tannaba gunywako, asooka guyiwako wansi ku ttaka n'oluvannyuma n'anywa omwenge ogwo. Ensonga eyo gy'ombuuzizza, ekisooka omuntu oyo abeera akikola ye nga ye aba akkiriza nti abeera agabudde bajjajjaabe, era ebiseera ebisinga oli wagula omwenge, tugeze omwenge omuganda nga guli oba mu ndeku oba mu kacupa oba mu kikopo, ajja kusooka ayiweko wansi, ajja kwogera ebigambo agambe nti bajjajja munywereko awo, nti oba kansooke empeeko bajjajja bange nange ndyoke nnywe. Ebiseera ebisinga ye muli aba akkiriza nti wakola ekintu ekyo aba agabudde bajjajjaabe, aba abawadde ku mwenge ogwo gw'agenda okunywa oba aba abawadde ku mazzi ago g'agenda okunywa. Ekintu ekyo nno kiraba nnyo ne mu bazannyi b'omupiira. Ogenda n'obeera ku TV ng'olaba mupiira n'olaba omuzannyi akwata akacupa k'amazzi n'akasumulula, asooka kuyiwako wansi n'oluvannyuma n'anywa amazzi ago. Aba n'ekyo ekigamba nti wakola ekyo aba agabudde bajjajjaabe, aba awaddeko bajjajjaabe ekintu ekyo ky'aba agenda okunywa. Ekintu ekyo nno naye kennyini ntera okukikola naddala ku mwenge omuganda. Buli we nfuna ku mwenge omuganda ogwo nga ngenda gunywako, nange nsooka kuyiwako wansi n'oluvannyuma n'ennywa. Naddala nkikolera nnyo ku mwenge ogwo omuganda kuba kiba kikulu nnyo nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07787 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.